Please don't forget to like, share to friends and family. You can make your comments below. Welcome to the Flashlight UG. Please don't forget to like, share to friends and family. You can make your comments below. Please subscribe if it's your first time to find us. Thank you. Ati uli muna Uganda wenna njagala okwata engalo zo ozigatte wamu okubire ku genero waffe Muhoozi Kainerugaba olw'amakula gatutuusizzaako agalabika kagenda tutwala mu Uganda essaawa yonna agamba okubba akalulu kano kyangu naye oligitimaasi enzibu okitegeera ne mbagamba nti stage gye tugenzeeko eno yennyini buli omu gye yali alootako okitegeera omanyi etasiima ebulaagiwa ye streets geno zagizakola zitutuusiza ku makula ga sanction essaawa yonna zigenda kuvuga. For the first time America tetuulangako, Senate ya America tetuulangako nga batudde ku lwansi gye bayita Uganda naye ku lwa General Muhoozi Kainerugaba batuwaddeyo olutuulanga lulamba lwaffe yes olwa tweets ezizze zikolebwa zonna ezizze zikolebwa nakugaba ebintu bino babirabira babyetegereza era babireviewinga. So omwami ono bamuyita Jim Rich nga ye chairman wa committee ya United States of America Senate yaabwe on foreign relations yes era yamaze okutuula bulungi nnyo ebyavudde mu commission ene egamba nti apology omusajja gye yakoze temala teina makulu era ne bagamba nti kati yesaawa 1 ba reviewing security ties za Uganda ne United States of America era batuweyo ne ku sanctions ng'ekirabo ndowooza kati sanctions kigenda kujjanga yenyongeza yes nga yenyongeza so tesobola butasiima nze etasiima ebulaagiwa so muna Uganda essaawa yonna zaabika yes giwujja omanyi ndabaga abantu bano balina ba lobbyist kati bamanya ekigenda okujja kati bamanya ekigenda okujja ne bagenda mu panic mode okigenda essaawa yonna buli lunaku tweets zino zibadde nga zikolebwa nenga ziri unanswered obanga zigenda bwe zityo okigera nga wagikoze n'olulala n'akola endala so kuluno Senate yetudde era bagambye nti kati yessaawa ba reviewing security ties eziri wakati wa United States of America nagamba manyi biggest funder wa Uganda mu security n'ebirala ye United States of America akati wetuba ntindo tugenda ku reviewing military ties wetulaga weewo nakugambye bino ebintu byonna byemukola mu foreign affairs oyo byemukoleyo kwekalakasa kuki kugenda ku impacting ground wano okusituka kati senga sente zino bazitujjako tuba tuyingiridde ekintu kye tuyita economic crisis kye tugenda okubanga tuyingidde mu ggwanga eryakye lya Uganda nti amagye galina okusurviving they have to survive naye nga sente ziriridda wanga tewali okitegera nga tewali bino binyumira ekeraga toyina kyomanyi wano omuzungu tajja kujjako Museveni tagenda mmujjako tajja atenze nabagambako nti yagenda mmujjako neze kyalina okukola nkimanyi manyi ne impact yakyo okitegeera so batusuubizaayo ku sanctions era omuntu abali mu United States of America twongere zino sanctions tuzipushing tulebe nga zikola kinga zituwebwa so no reviewing military ties okulaba nti bazikola kibazikatinga reason gye bawadde bagaye nti zino threats zakola zireeta insecurity to the regional it is a threat to regional security so ensonga gye babesinzeko ne bagamba nti apology yakoze eri baseless tekyalina makulu so America essaawa yonna ndowooza yandijjako sente ku magye ga Uganda ne batokyayo ne kuzi sanctions zino ziba nnungi nnyo ndi zireeta omuntu ne zimuteeka waaja zitya sanctions zino ebazo kyabo bati Mugabe government yamulemerera nego kubanga this government survive on money of which it is aid that is coming from outside countries kubanga njagala jukira nti economy etambulira ku kintu kye tuyita dollar okitegeera etambulira ku dollar kati senga dollar zino ziba tezikyajja kireetera currency oba okufuna ekintu kye tuyita inflation currency nekola ki negwa okitegeera ku gundi kati for example njaga tunulie currency ya Sudan today one Sudan dollar bakozesa dollar bana ba Sudan abawaggulu abo currency gye bakozesa eri mu 00 kachitegeeza nti sente yaabwe yonna you are multiplying by 0 okitegeera you are multiplying by 0 against the dollar and the euro okitegeera you are multiplying by 0 kitegeeza ne oleta wibalo ya sente ngeriko milioni 10 zezo billion ya sente o multiplying by 0 ebira na 0 dollar okitegeera ebira na 0 dollar okitegeera so zino sanctions zino nabagambye zijja stage gye tulimu ye bagita human rights nakuga wali abantu bayita ba human rights defender bayita ba democrats gye bali era balina kye balina okukolawo n'abalala bagamba nti lwaki kakati babya kalukye mugamba tebiraba please
Museveni akyali legitimate. Akyali legit. Okitegera, his government is still legit. Etya nti alina okupushinga gino emyezi towards swearing in. Okitegera, kati eno government esiga kyovula ako nali bosse nyonyi mukyamulaba akyali rope. Okitegera, akyali rope. Bana abantu tebasobola kulwanisa government eri legit. Tebasobola ekyo tebakibalimba. Government ngeri legit tebasobola kugirwanisa. Era batuna ne babirawo ne batuna butunuzi bwe bati. Ne kasita bagana okuliko organizing akalulu omanya ensolo ku kizigo kweri. Okitegera, kati ne bakoleka paka legitimacy yo weggwako awo ne balyoka bakulaga law. Yes, ne balyoka bakulaga kye bayita law. Nakugambye bino tebinnagwa, it is just a beginning. So mulinde mwena abatadda mu pressure simanyi biki babba akalulu tebakola ki. Please, this government is still legit kubanga temunnala ne yandibadde nga his excellence Kyagulanyi nga bamulangiridde kituufu. Esawe ne yandibadde si president nga tannalaira kuba yandibadde tannalayira nga kyalinda line ebbanga eri abano in service likoleki ligweko then basobola okukola ki bamulayize then government etandika cooperating. Government empya etandika cooperating mu May wetandikira cooperating. So mwekakanye pressure nga yamanyi nnyo ekijja ffe aba foreign police tufumba yes abana Uganda baganya okusituka bazeyo ku mirimu gyabwe muddeyo mukole. Please bana Uganda muddeyo mukole. Ekina situ affe tukimanyi ekinava mu yebira katujja ojakeera ku macyango okola ne t-shirt y'omutwalo nga nona zikyusa in exchange with the dollar nga tolina kyofuna nga economy egudde ng'okugula ka t-shirt olina kusindika wilibalo ya sente bagule t-shirt y'omutwalo ffe tubimanyi ebyokugira bibyo bisitula banna Uganda ne munaddawo relax wama abali mu United States of America tuongere okupushinga zino sanctions ziberenga zikola kinga kubanga eno package yonze ze olugirabyeko bwenti nempuliyanga n'omutima gwawe gonna gukomyone nga abanange. If the general was closer to me I would have hugged him ne mwayo ka haga okitegeera ekintu ekyo kubanga kino kyatukoledde tekikolebwa na mutiitizi. Senate ya America netula ku lwa Uganda netula ku lwa Uganda kino sikirabangako. So omwana wa America isindika ekintu twira n'ekintu kye batuyita Magnitsky sanction weri awo mu United States of America. So tusabe ku packages ezigenda okujja mu Uganda kubereko Magnitsky sanction but kubere ka economic sanction kale ka economic sanction tekasobola tuyisa bubi. Yes, possible sanctions eziri mu United States of America ziri bbiri. Magnitsky enegenda ku bantu individuals egenda kuba individuals then twira n'ekintu kye tuyita economic sanction kale babeera bakatukubyako economic sanction tekasobola tuyisa bubyako nako bakatukuba kawense negwa ng'okugula omugati wetaaga wilibalo ya sente ekyo ekintu kye kiri e Sudan essaawa eno kye bakola Robert Mugabe bagiyita economic sanction America yegikuba nkiddamu America we yegikuba kasita egikuba ne bapatanazi bayo bonna babalina okukola ki babalina ogikuba. So singa bagitukuba ne Kenya jatugoba mu trade galewo boda yayo bwe bati nga tukyakola trade ku mazzi gaki ga Kenya eyo. So badde mbasaba nnyo tupushinge mu zino sanctions zino n'ez'amagye bazipushinge. So nga we tukyetegereza United Nations eno storage eziriwo chairman ono ali ku bi storage tusoke tumwetegereze naye nga yo America ezaamu essuubira kakati Senate yene maze okuwandikira Trump administration okulaba nga akola ki okulaba nga ebintu bino ebyasaliddwawo Senate bigenda mu nkola ye. Senate yasazeewo akati bano bote bazanya nakugamba olutalo luno America yerusingamu interest olutalo lwa Uganda America yerusingamu interest olutalo luno nakuba baluyita de-dollarization baluyita it is to save the American dollar okitegeera it is to save the American dollar kakati bano entalo ze balwana ziri personal kati naffe tulina kwongera kubasudia ti America gwasinga mu kino ekintu oli wakabi nnyo gold ye naina tugenda mukumu kuwewe Busia yenna nti bana barasha n'aba China ba BRICS akabinja kano kagala gold wa Busia ye bamusayiningira wagaga nti tugenda mu bajjako tugenda kumuba waawo America agenda kuwaga nza n'otukolera ekye Venezuela naye tusoke tupushinge zino sanctions mu Uganda avemu resilience twabenga tukola ki nga tununula eggwanga lyaffe. So temukana n'abantu nti mugende ku street mwekalakasi it is going to be a one day event a day like this is going to come. Buli mu Uganda agenda kusituka naye ki bino ebyakolebwako nga tuweza katulinawo ifurizi bagigire we batokyayo ku zi sanction nga tugira America we cutting ties nga tekyatuwa sente z'amagye nga tuweza kakati ngatuwa yao ka Magnitsky ne bakuba ne bakuba ya abantu abo zi Magnitsky sanction nga tuweza then finally batuwa economic sanction ye ekintu nga kitambula malidadi sana ojja kulaba buli ali mu comfort zone amaduka ago bajja gaggala okitegera tolekana na munna Uganda ntigenda wekala kase muleke pika wa media yongere okulabisa tweets zo namu zikube screenshot nga mukasuka wali nga mugamba America bino temubiraba bate mubiraba okitegera abekala kase bipande mukwate please ebintu bino bikola we can change this our country ngomusaite guyise ko nalinkirabyeko gwa wakana tunulira Robert Mugabe ekintu kyamuyikira lwakuba Mugabe
Morgan Shangalai yabulinyamu ate fuwafuna ali smart is a generational leader. Bulajiwa ye streets jeno zakola zitutusiza ku makula ga sanction esawa yonna zigenda kuvuga. For the first time America tetulangako, Senate ya America tetulangako nga batudde ku lwansi gye bayita Uganda. Naye kuba General Muhoozi Kainerugaba batuwaddeyo olutulanga lulamba lwaffe yes. Olwa tweets ezeze zikolebwa zonna. Ezize zikolebwa nakugaba ebintu bino babirabira babyetegereza era babireviewinga. So omwami ono bamuyita Jim Rich nga chairman wa committee ya United States of America Senate yabwe on foreign relations yes era yamaze okutuula bulungi nnyo ebyavudde mu commission egamba nti apology omusajja gye yakoze temala teina makulu era ne bagamba nti kati yesawa 1 ba reviewing security ties za Uganda ne United States of America era batuwene ku sanctions ng'ekirabo ndowooza kati sanctions kigenda kujanga yenyongeza yes nga yenyongeza so zesobola utasiima nze etasiima ebulajiwa so muna Uganda esawa yonna zaabika yes jujja omanyi nabaga abantu bano balina ba lobbyist kati bamanya kye kigenda okujja kati bagenda bamanya ekigenda okujja ne bagenda mu panic mode okigira esawa yonna ebuli lunaku tweets zino zibadde nga zikolebwa nenga ziri unanswered obanga zigenda bwezityo okigira nga wagikoze n'olala n'akola endala so oluno Senate yetudde era bagenda kati yesawa ba reviewing security ties eziri wakati wa United States of America nagamba manyi biggest funder wa Uganda mu security n'ebirala ye United States of America akati wetuba ntindo tugenda ku reviewing military ties wetulaga weewo nakugambye bino ebintu byonna byemukola mu foreign affairs oyo mukoleyo kwekalakasa kuki kugenda ku impacting ground wano okusituka kati senga sente zino bazitujjako tuba tuyingiridde ekintu kye tuyita economic crisis kye tugenda okubanga tuyingidde mu ggwanga eryakiri ya Uganda nti amaje galina okusurviving they have to survive nenga sente ziridda wanga tewali oshekira nga tewali Zabino binyomira ekeraga toyina kyomanyi wano to muzungu tajja kujjako Museveni tagenda mujjako tajja atenze nabagamba konti yagenda mujjako neze kyalina okukola nkimanyi manyine impact yakyo okitegera so batusubizayo ku sanctions era omuntu abali mu United States of America tuongere zino sanctions tuzipushing tubenga zikola kinga zituwebwa so no ku reviewing military ties okulaba nti bazikola kibazikatinga reason gye bawadde bagaye nti zino threats zakola zileta insecurity today regional it is a threat to regional security so ensonga gye babesinzeko ne bagamba nti apology yakoze eri baseless tekyalina tenachi makulu so America sawa yona ndowooza yandijjako sente ku maje ga Uganda ne batokyayo ne kuzi sanctions zino ziba nnungi nnyo nti zireeta omuntu ne zimuteeka waaja zitya sanctions zino ebazo kyabo bati Mugabe government ya mulemerera nego kubanga this government survive on money of which it is aid that is coming from outside countries kubanga njagala jukira nti economy etambulira ku kintu kyetuyita dollar okitegera etambulira ku dollar kati senga dollar zino ziba tezikyajja kireetera currency oba okufuna ekintu kyetuyita inflation currency nekolaki negwa okitegera ku gundi kati for example njaga tunulie currency ya Sudan today one Sudan dollar bakozesa dollar bana ba Sudan abawaggulu abo currency gye bakozesa eri mu 00 kachitegeza nti sente yabwe yonna you are multiplying by 0 okitegera you are multiplying by 0 against the dollar and the euro okitegera you are multiplying by 0 kitegeza ne oleta wilibaro ya sente ngeriko milioni 10 zezo bilioni ya sente o multiplying by 0 ebira na 0 dollar okitegera ebira na 0 dollar okitegera so zino sanctions zino nabagambye zijja stage tulimu ye budget human rights nakuga wali abantu baita ba human rights defender baita ba democrats je bali era balina kye balina okukolawo nabala bagamba nti lwaki kakati babya kaluche mugamba tebyalaba please Museveni achali legitimate okitegera his government is still legit etya nti ayina okupushinga gino emyezi towards swearing in okitegera kati eno government yesiga kyovula akona libose nyonyi mu kyamula bakyali rope okigira akyali rope bana abantu tebasobola kulwanisa government eri legit tebasobola ekitera kibalimba government ngeri legit tebasobola kugirwanisa era batuna ne babirawo ne batuna butunuzi we bati ne kasita bagana okuliko organizing akalulu omanya ensoro ku kizigo kweri okitegera kati ne bakoleka paka legitimacy yo wegwako awo ne balyoka bakulaga law yes ne balyoka bakulaga kye bayita law nakugambye bino tebinnagwa it is just a
beginning. So mulinde mwena abatadda mu pressure simanyi biki babba akalulu tebakola ki. Please, this government is still legit kubanga temunala ne yandibadde nga His Excellency Kyagulanyi nga bamulangiridde kituufu. Esawe ne yandibadde si president nga tannalangi kuba yandibadde tannalayira nga kyalinda lina ebbanga erya bano in service likolechi ligweko then basobola okukola ki bamulayize then government etandika cooperating. Government empya etandika cooperating mu May wetandikira cooperating. So mwekakanye pressure nga yamanyi nnyo ekijja ffe aba foreign police tufumba yes abana Uganda baganya okusituka bazeyo ku mirimu gyabwe muddeyo mukole. Please bana Uganda muddeyo mukole. Ekina situ affe tukimanyi ekinava mu yebira kapija ojakeera ku machango okola nge t-shirt y'omutwalo nga nona zikyusa in exchange with the dollar nga tolina kyofuna nga economy egudde ng'okugula ka t-shirt olina kusindika wilibaro ya sente bagule t-shirt y'omutwalo ffe tubimanyi ebyokugira ebyo ebisita banna Uganda ne munaddawo relax wama abali mu United States of America tuongere okupushinga zino sanctions ziberenga zikola kubanga eno package yonze ze olugirabyeko bwenti nempuliyanga n'omutima gwawe gwonna gukomyewo nga abanange. If the general was closer to me I would have hugged him nemwayo kahaga okitegeera ekintu ekyo kubanga kino kyatukoledde tekikolebwa na mutiitizi. Senate ya America netula ku lwa Uganda netula ku lwa Uganda kino sikirabangako. So omwana wa America isindika ekintu twira n'ekintu kye batuyita Magnitsky sanction weri awo mu United States of America. So tusabe ku packages ezigenda okujja mu Uganda kubereko Magnitsky sanction but kubere ka economic sanction kale ka economic sanction tekasobola tuyisa bubi. Yes, possible sanctions eziri mu United States of America ziri bbiri. Magnitsky enegenda ku bantu individuals egenda kuba individuals then twira n'ekintu kye tuyita economic sanction kale babeera bakatukubyako economic sanction tekasobola tuyisa bubyako nako bakatukuba kawense negwa ng'okugula omugati wetaaga wilibaro ya sente ekyo ekintu kye kiri e Sudan essaawa eno kye bakola Robert Mugabe bagiyita economic sanction America yegikuba nkiddamu America we yegikuba kasita egikuba ne bapatanazi baayo bonna babalina okukola ki babalina ogikuba. So singa bagitukuba ne Kenya jatugoba mu trade galewo boda yayo bwe bati nga tukyakola trade ku mazzi gaki ga Kenya eyo. So badde mbasaba nnyo tupushinge mu zino sanctions zino n'ez'amagye bazipushinge. So nga we tukyetegereza United Nations eno storage eziriwo chairman ono ali ku bi storage tusoke tumwetegereze naye nga yo America ezaamu essuubira kakati Senate yene maze okuwandikira Trump administration okulaba nga akola ki okulaba nga ebintu bino ebyasaliddwawo Senate bigenda mu nkola ye. Senate yasazeewo